Abatuuze mu bitundu eby'ennansana balajana olw'ebyejjambiya okubanga bazzeemu nate okusitula enkundi era basabye RDC owa Wakiso Mbabazi abayambe anyweze ebyokwerinda era nga eno Mbabazi gyasinzidde naye n'alabula bannannyini masomero ku kwongeza fiizi ekiyitiridde n'ategeeza nti abazadde ensimbi balina ntono oluvannyuma lw'okuba nti balina ebinoobole ebyalumya amawuggwe. Bw'abadde mu nsisinkano y'ebyokwerinda ku kyalo Nansana West 2A, omubaka wa President mu disitulikiti y'e Wakiso Mbabazi alabudde bannannyini masomero mu disitulikiti eno obutakaalamya bisale. Ono agamba nti yadde ebbeeyi y'ebintu eri waggulu naye basaanye okusaasira ku bazadde. Amasomero ga gavumenti mu ggwanga yonna gye gali, abaana baffe abasomeramu tubasaba abakulu b'amasomero baleke kunyigiriza abaana ba gavumenti, kubanga gavumenti esasulira omwana w'omuntu ateesobola. So kyannaku nnyo okusanga nti ebisale babyongezezza ate nga babyongezza amasomero ga gavumenti. So tubasaba bagoberere okuwabula kwa Minister of Education Maama Janet nga bwe yawabudde eggwanga nti tewali kwongeza bisale. Ku nsonga y'ebyokwerinda abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Mayiga Dick balajjande RDC Mbabazi n'omumyuka we Nsubuga Shafiiki atwala munisipali y'e Nansana ng'ababbi naddala ab'ebijambiya bwe basusse okubatemula. Nze mbadde nsaba batumani pawa etumala manipa gitulina ntono batongere ku basirikale abatambula ekiro kubanga abantu baliwo nze ndabasirikale 11 nebona benkozesa nga LDU abange ab'ekyalo tosobola kutambula Nansana kumala kwenda mu zoni yaffe olunaku oba okyali eno era nga babba oba okyali eno ebanyaga eno. Wabula Nsubuga abagumizza nga nabo bwe batatudde. Ffe twakoze civilian intelligence, twatandise okufuna abatuuze abatuwa information entuufu. Kale nga kyenkubiriza ba RDC bonna ne ba RCC benyigire mu kiro okubeera nti basobola okumanya abatuuze be bakabatya era batambula batya. Era twogerera wano e Nansana Katonda ng'akyatuyiseeko akasubi abantu 30 bali remanded. Twabakutte n'ejjambiya zaabwe kiro era nga bali mu nsiko nga bagenda kukola kye bakola ate beegaanye era omulamuzi yatubeedde wakisa n'abalimandinga. Byakayanja Amon, Kurasot TV, Omunyo.